Bwe malaawo njala tutola mukisa guno okwebaza bonna ba comrade abakyali ku campaign trail abamawulire ba bodyguard security team ya president na mwenna abatamara president abatonotono mubali nyomo balire ddala nenjagala okubaza ba comrade mwenna abakyali mu struggle ne wadde muli makomera nga muli basibe muli bagumu nnyo n'okusinga bwe twali tulowooza mugume kubanga enywera yerima ffe tukyalwana olutalo mwe mwatuleka era tujja ddugusa n'olw'ensonga eyo nebaza n'abantu mwenna bateeka ssente mu struggle mu ngeri yonna esoboka abaguze bendera abaguze manvuuli abaguze airtime abaguze abasasulidde abaana ew'okulya ew'okusula amafuta buli kimu kyonna mwe balimu balidda temujjanga okwo mwe balekkola era tukyagala ssente ez'aba polling agents across the country mube nga mukola ekintu ekyo n'olw'ensonga eyo njagadde okumala okukola omukolo ogwo gw'okubebaza na buli kimu njagala kutandika na security alert tulyoke tugende mu vidiyo tulese olwaleero. Alright. Njala montangira no wachitiwa Jore Senyonyi. Abere ko video. Katandike na security alert. Security alert yesoka. Ndi wano okutegeeza Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti onakurencha oyolekera Maserengeta ga Uganda. Naye oyina okweberera mu ng'omuntu enteekateeka eyabadde emmoroto tennavaawo baji converting ne bagisula busuuzi mbalala oba kannungu enteekateeka y'okukwata bagisitudde ne bagiswala mu Maserengeta kibadde bagenda okukolera emmoroto bakisudde busituzi ne bakitwala mu Maserengeta. So Mr. President nkusaba weberemu na kurencha ng'ogenda mu Maserengeta ekannungu n'embala bana basajja bade bateeseteese okukidnapping okukwatira eyo gye basinzi gye bagenda okukola omukolo gwe bagye bayinza okugukolera oba n'okublockinga mu ngeri yonna esoboka wabula waliwo divisions okwawukana mu bo era olutalo lw'amaanyi mu UPDF mulimu enjawukana eri abagamba muleke Kyagulanyi akube kampeni ze ziggwe agende alonde n'akalulu ke tulinde biva mu kulonda temukwata musajja oyo azuwero ne mu police mulimu abagambye temutuleetera buzibu wano muleke omusajja temukwata amalirize kampeni ze nga bwe yazitandika temukwata wani okwawukana kugenda bwe kuti abanene abasinga obungi mu police bagamba n'ogwo bonna abasinga bafulumiza abaana baabwe kyokka bawe ebiragiro okukwata Kyagulanyi n'abalala bamponga byoya bo obwana bwe bukyaliwo tebwine bugenda kuddukira kati abawo ebiragiro bo bafulumiza abaana baabwe bibawo ebiragiro abaana bebakyaliwo ne famire zaabwe zikyaliwo kati bo bagamba newankubadde mutuwa ebiragiro bukola naye tumanye ekisobola okuva mu kino ekintu kino so waliwo okwawukana mu police orders zeekubagana tumukwate tetumukwata mu magye abali mu kintu kino baagala okukwata president kuliko Muhoozi Mbuya ayagala gezesa kulaba protest vote kuliko Salimu Salinga bana banyonyodde olunaku lwajjo kuliko Kuteesa Samu Kuteesa ne Kahanga Muhanga kojja wa Muhoozi be bali mu kintu kino ky'okwagala okukwata president era mu kwagala okukwata Mr. President nsaba owulirize bulungi nnyo mu kwagala okukwata waliwo bannakenya babiri n'abasumaali babiri abayinza okulabikako ku kitebe oba mu campaign trail yonna kuzina ezisigadde bafune ebifaananyi nga bali ku kitebe oba nga bali campaign trail yo nga bannamawulire Kenya baali bazze oluvannyuma abavubuka bano jjukira bagendako basindikiddwa gavumenti ya Museveni oluvannyuma bafune engoye za national platform babeeko gye baziteeka nga bambadde bagende wantu basetinga ekibaluka bamala okisetinga olw'okuba nti mukono gwa gavumenti bali babavumbagatire bagambe nti ffe tubadde tuteekateeka okutulugunya okutuliisa bo mu Uganda ku biragiro bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gavumenti bwe badde ekiteeseteese abantu awo mwegendereze nnyo abantu abajja ku kitebe nga bagwira nkiddamu General Secretary security y'ekitebe n'abagenda okujja ku campaign trail esigadde za president mwegendereze nnyo abagwira mostly okuva e Kenya kuliko abasomali babiri ne bannakenya babiri obubaka manyi butuusa president so mwegendereze nnyo bannakenya abo n'abasomali bali babiri kubanga kino ekintu seemwayi ne eso bakitegese so mwegendereze nnyo abantu bayinza okujja ku kitebe nga bagwira nga bagaba nkyukakyuka
n'abalenzi okujja ku campaign trail za president ne beekubye ekifaananyi n'amala ofuna ebifaananyi bino already state erina engoye zaffe za national platform ng'emanyi badde bajingajinga ebiva kyebaagala okukola ekyo jjukira ekintu ekyo kibadde kikyalo so Mr. President wonna wolingenda kwegayirira mukama wange security team yo eri ku kitebe n'abagenda otambula olunaku lw'enkya beegendereze nnyo baani abagenda okufuna ebifaananyi naawe ndowooza eso ne CMI namwe yeddiri yammwe naddibanga Promax amaze ogifukamu ngifuseemu kiri ekyokumukwata kyo kirimu divisions mu UPDF mulimu division ega temukwata musajja mu police mulimu division ega temukwata musajja wabula bamawali baagala kukwata president mbu bagezese oba muteeke ibalina omuteeka bayiseewo kye baagala security jinjagadde okuwa president abeere ng'akola ki ng'agitegedde ekyokukwatira embala nakyo weekiri n'okubulookinga obutasobola kukola ki obutasobola kubanga okampeyinga bulungi nnyo nakyo weekiri so Mr. President ye security jinjagala okuwa security ey'okubiri njagala egende eri muto wa Waiswa Mufumbira muto wa Waiswa Mufumbira eyasigalawo mu kifaananyi kya mugandawo weegendereze nnyo essimu ezikubirwa n'abakuyita okumiitinga waliwo ddiiro y'okukwata bakugatte ku muto gyali kubanga baagala kujjawo image mu kalulu ka mugandawo so oba gwe katoba guwaso saagala sitegedde kyeki oba gwe katoba guwaso simanyi naye nkugambye weegendereze nnyo bale bakubira amasimba omiitinga baagala kujjawo bakukwate bakuteeka emisango ne bakuteeke mu kkomera bajjawo image eyo meya nsubuga bali mwezo wonna woli muno bakanjala bakutuukeko naawe kintu kyekimu state planning okugulako emisango nga gye bateeka ku president egy'okuba nti oviolatinze amateeka g'ebyokulonda ng'amanyi nti gwe mastermind w'akalulu k'omukulu Waiswa Mufumbira ate nga ne agenti waabwe Lukwago tomuli bulungi omuli bukiika ng'omwana anatta nnyina kati baagala kukozesa chance eno bakugjewo nga ne muto Waiswa bamugjewo babenga wali tewakyali muntu asobola kuzoganya bulungi kuba baga nti gomanyi obuvuuna obuddo bw'akalulu kaawo ennakawa bagamba baagala bakugjewo kuba meya agenti waabwe Lukwago omuli bubi eri gwe ayimiridde mu bigere bya Waiswa Mufumbira gomanyi buli kolido yonna so mukulu bali mwezo beera ng'omanyi tugenze maaso mwe babaza babiri mukulu Lutamaguzi Ssemakula ow'Ennakaseke naawe beera ng'omanyi baakulumbyeko ennaku bbiri mabega bakusindikira lole y'amagye nejjo nakwogeddeko ekiddako kikino Salimu Sale ali wiringi oteekamu ssente zonna before elections either okukwata oba okkotta 1 omulemesezza otwala amataka gonna omuexposinze nnyo to the extent nti n'ettaka olusozi olw'omugaso ennyo olusozi Buganda n'akaalo Buganda Salimu Sale Mayiga yamuguza exposing ensi nti Salimu Sale yagula olusozi olwo nga Mayiga alumuguzizza n'ateekako amasabo ge n'ennyumba ez'ebbeeyi kwasamirira bagamba g'omulemesezza n'amataka aga project eziri mu Nakaseke omwo so Mr. Honorable Lutamaguzi Ssemakula byawe nti Salimu Sale akuli bukiika ng'omwana anatta nnyina naye weegendereza asembayo Honorable Goreti Namugga wonna w'oli nkwegayiridde nawe beera bulindaala kubanga nawe tebakuli bulungi era buli kyokola kyonna kulya kunywa kutambula weegendereze nnyo n'abantu bosinkana before oba after elections weegendereze kati awo security ziwedde kati katugende ku video yatulese yeeruwa tugenda sookera wala alright olunaku lwajjo kansubire nti mama Lususu Anita Amongi atuuse bulungi nnyo nze kankwabye n'ensi ye neemanya mwe naamanya kimunampa olunaku lwajjo mwenna mwasuze mukimanyi bulungi nnyo nti omusango ogujja Honorable Joe Lusenyo mu Parliament tegusukka ssaawa 4 za kumakya nga bwe twabagambye ffenna ku social media nga baasuze bayisize ekiwandiiko nti judgment yaki yaleero ku makya wabula bugenza okukya nga video ze twakoze n'amaloboozi agatambula ku ground gatiisizaamuko okusingira ddala wulira wano okusingira ddala 1 Simon Byabakama yagambye banne yes we have made a lot of mistakes in this process but I reserve some respect in the public because I'm losing my credibility
if I continue go on and nominate Joel Ssenyonyi, if I continue denominate Joel Ssenyonyi because he's the leader of opposition, it will not sound good to the international community. It will not sound good to even the locals that the leader of opposition has been denominated in the case whereby the problem is not his, the problem is ours and Minister of Justice. Ye abagambye nti obuzibu si bwaffe, obuzibu si bwa Ssenyonyi, obuzibu bwa Minister of Justice ne Electoral Commission abakola era mu constituency so si Ssenyonyi ng'omuntu. So n'abagamba kyonna kye mwagala okukola kijja kundabisa. Kati bwe yayogedde bw'atyo ye Anita Amongi jjukira abaana ba Winnie-Dollo abasinga obungi bakola ku parliament bali mu ngalo za Anita Amongi. Abaana ba Prime Minister Robina Nabbanja n'abaluganda bakone mukwano bakola ku parliament. Speaker Anita Amongi yabawa emirimu. Mu judiciary Anita Amongi ayinamu ki? Ayinamu emukono. Kati ekizibu kiziruddawa olw'okuba nti bakomredi bakoze video nyingi nnyo ne zirabisa judicial system. Webungeredde olwalira nti Amongi yaddabanyi nti ku ssaawa 4 kabaka weddemu. Naye bwana mukulu w'essaza erya Electoral Commission Simon Byabakama Mbereju afunyemu akatengo. Bw'afunamu akatengo kati wulira ekizzeeko. Anita Amongi bw'ategedde nti okusaba kwe yateeka mu kkooti okusazaamu ebintu bya Joel Ssenyonyi era nga ne judgment mpandiike nti Joel Ssenyonyi tateekeddwa kuggyibwa mu racing. Anita Amongi kyakoze mu kimanyi. Anita Amongi asindikidde Justice Collins Acheram oba Justice Collins Serene kiri SCE RRAM wa Asram namusindikira message nga mutiisa ku judgment jakozwe petition obutaji dismissinga addemu overturning ruling eyo agambe nti Ssenyonyi gumutiisa kati wenzijidde ku mpewo kuno. Anita Amongi wali ku video eno. Anita Amongi speaker wali ku video eno. Njagala owakane nti bakusindikidde ruling eyo. Notiisa Justice Collins n'omugamba nti overturning ruling gyakoze ng'ekkiriza Joel Ssenyonyi osigala mu race. Kati essaawa zino bwe bikyuka ku makya oba ekiro kino kiba kitegeeza Anita Amongi omulamuzi either mugambye ogenda kuva mu office eyo oba kikinenga ekituufu kiri nti judgment efulumye ng'egamba nti judgment efulumye egamba nti Joel Ssenyonyi talina buzibu alina okusigala mu race eyo. Kati ye Anita Amongi agamba okulya n'okukomba essowaani eyo ruling alina gy'overturninga we tujjidde essaawa zino ku mpewo. Kati bw'oba observings olwalero e Nakawa mu campaign trail 7 gyakoze e Nakawa mukyalo ono Mekako Sadolini Carolite n'abatulege Sorogeti Mama Birangirangi talina kyabulidde bantu b'e Nakawa bonna abadde ku Joel Ssenyonyi buli kimu ng'ali ku Joel Ssenyonyi to the extent akozesezza n'ebigambo ebigamba nti even Robert Kyagulanyi Ssentamu is small party. If I managed to send my agents to get cards and they won elections, what about that? Means that is a small party, they have nothing to do. Even Joel Ssenyonyi, the money he consumes, the money is given to him by Museveni. Ntunuli omukazi n'engamba no wait a minute. Na mukazi alaka alina ekintu kyama ku bwongo. N'ekyo si kyekikulu kiri nti mwenna nyinza okuvaano ku live eno either ng'omusajja amutiisiza ati nenga ruling esoose egamba Joel Ssenyonyi talina musango asigale mu race. Reason being Electoral Commission yennyini ya Simon Byabakama
ye ya gazettinga ki ye gazettinga constituencies si Joel Ssenyonyi aina okudirectinga mu byamateeka Simon Bakama ye minister wa justice and constitution Mao teyatwala buvunanyizibwa kutereeza byabakama mu kugazettinga constituency so ebizibu sija Joel Ssenyonyi ng'omuntu ekizibu ky'Electoral Commission na minister wa justice and constitutional affairs nobody Mao kati ewali obuzibu ye onayagala kukozesa force eriokanga netonya netola ensisira bwezenkane tolaba nti Museveni mubi naye Anita Amongi ali times 10 mukazi Anita Amongi mubi Anita Amongi alinga embire zikwatira mu taxi ngate wamulite mu taxi tesobola kuyimirira tosobola okyogamba mu taxi yimirira asoke mmalo okwetereza kati yembera ntamanyi mukazi mubi Anita Amongi mubi bwempuliza filimu eziva mu family ye munda wakati n'abasajja byasooka okubira nabo Anita Amongi mubi oyo mukazi mubi ate abantu bakugamba nti ngoyagala okutegeera obubi bw'omuntu nentegeera ye n'obuzibu bwe n'obutemu Katonda mugondo muleke ensimbi oba amuwa obuyinza Anita Amongi mmanyi mu FDC eyali omwavu emponga byoya bwe yali atunulanga Kasimigo ngera ne kale entuufu nayo tagimanyi biseera ebyo wali tosobola kulaba kalaze muzitegedde afunye wa MP ng'afuuse speaker ne sente azirina wootegeredde nti omukazi ono mubi Anita Amongi ng'asobola okutta ng'alina kyayisaawo kati ye agamba tayagala kula ku muntu gwe bayita Joel Ssenyonyi mu parliamenti n'olwaliro ekiro muyinza okumbira bye mbagamba baade balina okuta judgment lulingi ku ssaawa ezi ez'okumakya ddayo tunuulire Honorable Jaden ne banna abakedde ku high court nga bagenze kufuna lulingi omulamuzi n'abagamba musooke mulinde mujja gifuna olw'eggulu via email office hours zitandika ssaawa 3 ne zikoma ssaawa 10 bwe zikoma kati bwebanga office hours zitandika ssaawa 3 ne zikoma ssaawa 10 zizino ssaawa 2 lulingi tennafulumadde ku email kitegeeza nti already Anita Amongi akola buli kisoboka kyonna bajje mu Joel Ssenyonyi kati nno kyenjagadde osooka kukola clarification ku nsenge eyo mugitegeere bulungi nnyo naye nga justice amanya kangaddemu ono Justice Colin oba Anselm ndoza Anselm Anita Amongi amutiisatiisa overturninge lulingi in Anita Amongi's favor to denominate Joel Ssenyonyi by all means kati ebiddako tujja bitegeera mpola mpola ninga bagambye the pressure is increasing slowly out of the war. Batumala okuvaawo katuddeko wano wetwogerera ekitongole ky'ensi yonna kye bayita Amnesty International kivuddeyo ku mitimbagano gyakyo ne mu ntuula zaakyo ne kivumirira nnyo Nyando Yosoferi ne gavumenti ye saako amagye ne poliisi n'ab'ebyokwerinda abagufudde omugano gw'okukwamba n'okutulugunya n'okukwata abantu abaagala enkyukakyuka mu ggwanga mu kalulu kano aka January 15 mwaka guno. Amnesty egambye tugoberera buli kikolwa kyonna ekyokukwata ekyokutta ekyokubuzaawo n'ekyakalulu akateekebwateekeddwa nga tekali mu mazima na bwenkanya nti ekitongole ekikwasaganya ebyokulonda mu ggwanga bwe kituuka okubanga kyo kyennyini kyakkiriza abeesimbyewo empapula zaabwe nti ntuufu ate mu kaseera mpawe kaaga ne kiva ne kiga nti ate abantu bano empapula zaabwe si ntuufu kitegeeza nti era tewagenda kubeera mazima na bwenkanya mu bululu buno ne kigamba bekikwatako mutereeze ng'obudde tebunnava mu mikono gy'amateeka abantu okwenyigira mu kutereeza emirembe mu ggwanga lyabwe. Eyibadde message okuva mu Amnesty International ekitegeeza ensi era buli kimu Museveni kyali mu kkola awo tuvuddewo
Kati njagala mongambire abatamanyanga ba National Reverse Movement bona ba blogger abali ku mutimbagano kanso kemba jukize nabagambya atakulekera tomulekera watu enyanja ekutomera atakulekera nayo tomulekera enyanja ekutomera internet mbazi fena gatonywako wabula gota yagala ogasenza luti oboga senza chidomola oba chikopo nonywa agakola ki amatefu ngenda kusaba ba comrade ngenda kusaba bomalo kuba esimu ya president musabira akalu kwate esimu yo genda ku mikutu gyaba endale mbona ba youtubers ne ba tiktoker moji reporting to inacho ogenda gamba nti walwana strong nga to reporting za account zaba endale mbona omuli ba socialite ba youtubers ne ba bloggers nchidam togamba nti obadde mu struggle emyaka gyonna nga tosobola kwata page oba account nojuwa bile mirundi 5 in 2 minutes genda ku tiktok lumba accounts zaabwe ojuwa bile mirundi 20 abantu 10 musobola okugisa ko tiktok yo omuntu ngo reporting ze mirundi esatu togenda tugamba nti obadde mu struggle nga tosobodde ku reporting account za NRM zonna watch gweke nyini bokwata video za president ozo posting kwa account yo bazilimitinga era ziberako community guidelines nti bazi president zigenda kutambula lwachi tosobola kukola kintu kyekimu no genda no reporting account ya buli socialite gwomanyi ne mujja nonsense ku internet totugamba nti wabana olutalo nga tosobola kukwata simu yo genda kwa account zaabo ng'omuntu omuno reporting emirundi egi funa akakosi k'abantu 10 mu dakiika 10 okera ku machangi ya account yavuddeko ngenda kusaba genda ku YouTube zaabwe unsubscribe report unsubscribe report unsubscribe report abantu abali mu diaspora mwe nabanyigirizwa mwe mulaba YouTube channel z'abantu abali e Kampala kubanga kino njala babuli ya chama bali temukimanyi avuka babebe pankira kesawa zina bagenzo kulya sente za government mwe musingo okulaba content bye ekisiru kubanga YouTube terina bulango Uganda YouTube bulange wina munsi jemuli kastojigula obulango buzanya bwa America bwa Canada bwa Bungereza bwa Europe bwa Asia bwa Middle East so si Uganda teri yo kintu kyonna kiba YouTube tena kintu kirangira Uganda no bagenda kulanga kochi mumbwa za bigalanga bagenda kulangira konsania za mmere bagenda kulangira ko kiki wendi tewali kye bagenda kulangira kyo kitegeza nti mwenna bali mu diaspora mwe mufudde abantu bano kibali ekintu kiri eki abadde following YouTube channel ezo ani follow report kitegeza nti ne YouTube yennyini mu nsi mwoli egenda kumanya nti eno page oba YouTube channel tekyalina mugaso kankuddemu okutegeeza ennyabo YouTube channel zonna ez'abasajja abalidde mu 7 abali mu diaspora mwe muziraba so si bali Uganda kubanga Uganda YouTube teyinaayo bakasitoma bagiwa bulango obulango buli mu diaspora ng'obuuse boda ya Uganda teriyo company erangira ku YouTube teriyo kitegeeza gwali mu diaspora olina right to unsubscribe no ku reportinga olw'ensonga ati buloko mu okulaba obulango bw'omu America buzanyira ku page oyo byabafuna sente kati mukitegedde bulungi nnyo atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekutomera twagala ku associatinga n'abantu bokka abalumirirwa omuntu wa wansi mu lutalo luno kubanga n'essere ze babuwadde zaamuwa musolo awo tuvuddewo kati nyambiro ngambira abavubuka bangambye bote bagambe bote omukulembeze yenna bwalwa mu buyinza abatakyali mukulembeze ekyo bakiyita occupation. When a president remains in power for years, it's no longer leadership, it is occupation. Omukulembeze yenna bwalwa mu buyinza obo tebukyali bukulembeze bwabufuge obuliko ne power bank kitegeeza we are under occupation. Kyembagamba bulijjo nti we are under occupation. Netoyongera mu maaso ne bagamba
They stop serving people and start protecting themselves. Balekerawo okuweereza abantu ne basala okwekuumira mu bifo na kweweerezanga bo. Kiki ekigenda maaso mu Uganda? They are protecting their gains. Corruption is no longer a failure of the system. It is how the system works. Obuli bw'enguzi buba tebukyali kulemererwa. Wabula yenkola nga bwe yina okukola mu ggwanga eryo omuli byenjogeddeko waggulu. What remains isn't state, it is a personal business. Ekiba kisigadde kwolwo eba tekyali nsi wabula eba efuuse business ya muntu obanga kya busuubuzi. Kiki bassebo ne bannyabe kigenda maaso mu Uganda? Si bya busuubuzi, bya busuubuzi. Y'ensonga lwaki ngenda kunyonyola ekintu kino kinnyonnyoke nga sinagenda we nabayitidde. Kyekiriwa. Ngenda kukola statement ne bannayuganda munansonyiwa abagenda okunyiiga mugenda kunsonyiwa ne bino kambyogere mwe bange. Abagenda okunyiiga mu nsonyiwa ne bino mwe bange kambagambe. Ngenda basaba n'obwombo ffe temunyiiga ne kambagambe. Kubago ge mazima. Bannayuganda muli babisi nnyo okujjako abazuukuse. Bannayuganda muli babisi nnyo okujjako abazuukuse. Lwaki muli babisi? Ekisookera ddala, mu bubisi bwammwe mwejjako buvunaanyizibwa ne mubukwasa abagwira. Mu bubisi bwammwe ne munnansi gwomumanyi aliko n'ensibuko ate gwe mulwana ng'ensi abagwira bagimaamidde. Mu bubisi bwammwe okyasobola okgenda mu ssabo nga n'omusawo gwogenze bakulagidde mulagirire. Gwe kennyini n'ombuulira ebizibu byo kwa beesi nga nakuwa eddagala effu. Era singa batogenze eyo n'omusawo tasobola gendayo kubanga bamugaggawaziza baki abasawo Abaganda. Ebizibu birimu gwe. Bw'ogenda omusawo Muganda omutwalidde mulimu. Kitegeeza bw'oba okyagenda mu ssabo ne wakuwa akati okateeke mu mulyango gwo oba mu kamooli mbukasibe ebizibu nga n'ebizibu omanyi nti biri personal. Toyagala kukola. Oli ngalo bunani, olina ebisiraani, oli mubbi, oli mutemu, oyagala protect. Kitegeeza muli babisi nnyo. Ompulira bulungi nnyo. N'obubisi bw'omu obulala kwe kuba nti temusobola kukola kye tuyita observation. Nyandi Yosoferi yatandika mu campaign zino ng'agaba emmotoka. Nyandi Yosoferi yatandika mu campaign zino ng'agaba pikipiki. Nyandi Yosoferi bw'amaze okugaba pikipiki nga zimuweddeko kati agaba nusu 10 ku mutwalo na nkumbi. Tekikumala kulaba nti ebiri mu Uganda tebikwatagana gwe Munnayuganda ali awo. Bw'avudde okugaba 10 ku 200 kati agaba suwaani ya mmere. Kitegeeza Bannayuganda muli babisi nnyo mukyalowooleza mu tulo kulya na kunywa. Temunnamanya ssente bazikola batya. Temunnamanya gavumenti yeino baterawo emitendera gyonna bwe muyina okukolera. Mwate mulowooza nti Museveni yayina okuba mulowooza nti Museveni yenna nnyini buli kimu Uganda era gwe muyina okugendako mutya. Tukatandise. Bwe babbyeko ettaka Museveni tuyambe. Ekkooti ekola mulimu ki? Gwe batidde omuntu Museveni tuyambe. Revenue gwe kyagiza omusolo mungi Museveni tuyambe. Buli kimu kyonna mukikwasizza Museveni azifu nti yenna nnyini ensi. Ensi yammwe. Power belongs to people. Museveni is a servant. Without your presence, Museveni is no more. Kubanga mwe musasula omusolo from Monday up to Monday. Yale, monthly, mwe musasula omusolo. Era without your tax or without your money, Museveni doesn't exist there. Muve musiru. N'obugwanga obalowoozesa nti Museveni yenna nnyini nsi eyo mwe bannannyini nsi. Y'ensonga lwaki akubalaale ng'abasaba akabyandibadde agabugambi teri kulonda. Ensi nagiwamba. Mukitegedde kati n'okuva n'olwa tebaddamu okulya ssente era n'okusibira ssente ku Bannayuganda nti mulina obusobozi obusobola okweggyirako Museveni mmwe ng'abantu. Kubanga bwe bakufuga emyaka 4 otandika okuvaamu essuubi nti awo musajja kati tukyamusobola olwa tufuze emyaka 4. No. Y'ensonga lwaki n'abasumba bafera kugamba nti Museveni tawulirangako mundu kubanga y'ekyo kyalina mu bwongo. Y'ensonga lwaki agamba nti oli aleesembere kubanga kyalina mu bwongo. Ng'omusumba gambe tawulirako nti bawamba abantu, batta abantu,
business z'abantu zigudde buli kimwe kiri mu Uganda kiri vulongoto nenga n'enguudo kwayita zonna nawo kuyita nenga taziraba nti nfu kitegeeza n'abayita abasumba ba elite bonna bafu kitegeeza munnange ngenda kugamba weetaaga okubanga otereeza embeera mwoli eggwanga lyo Siriya Museveni awo tuvuddewo kati ka video kano kenge totandika ne program y'olwaleero kuba kati program etandise kankwasiza ennaku abaana bonna bawandiisa mu poliisi ogendo training omwezi omwozi gumu tebagendayo nti baali baagala no baali banoonya kintu kibabuzaabuza okuba nti bakola ebiseera biri nga nkyali muntu wa bulijjo nga tutandika community nali receivinganga abantu naye ng'omuntu oyinza omureceiving n'obuuza ono omuntu abadde Uganda nga ali mu mbeera ki ng'abantu bali mu mbeera mbi ogenda omureceiving bambi naye wayita emyezi ng'esatu naaba ateredde bulungi nnyo ngazze mu layini ng'embeera eteredde naye tunulidde eggaayo ono gwe baatwala okutendekebwa ng'ali baali akawongo baali ali omuwodde muki bambi nempulira ennaku nga laba abaana bali mu mbeera naye bamwabaza uniform ya poliisi kanzijemu eddoboozi kubanga corporate mugimanyi bulungi nnyo naye nawe sooka otunula embeera omwana ono gy'alimu sooka omutunulire oyo tali yekka abali mu mbeera eyo bangi kati muganda wange ngenda kuza mwezi 15 ebyena bigenda kugwa nebiwedde bitya 1 abasajja babeera mu yafeesi eyo abaasoma abalina zi PhD batunulira nga twogera ebigambo bino kati baava mu tuvuma batulabulabi kubanga byetwogera batebasobola byogera kino kankikuli muganda wange ali eyo mpuliriza bulungi eggwanga Uganda oliraba Katonda aliwa buli kimu ekyetaaga okubeeza omuzzukulu waalyo n'omwana waakyo era alitukwasa mirembe wabula batamanya ngamba abajja refugee bibaleese embeera okubeera bwetyo lwaki tewali Munnayuganda yandiyagadde kubeera mu mbeera eyo nga bweri ng'ali Uganda ng'afaana bw'atyo tewali Munnayuganda yandiyagadde kubeera mu muzira ne wumba myaka 4 ng'ali mu muzira kubanga mu Bulaaya olina kukola mpaka kulya bw'otakola tosobola kwebaka tosobola kulya kubanga ne obanga wagula amakaago ate olina okusasula council tax olina okusasula ground rent olina okusasula insurance olina okusasula amasannyalaze olina okusasula amazzi olina okusasula intaneti olina okusasula essimu buli kimu kyonna kyakusasulira abantu bandiyagadde okudda okwabo bwe naye embeera mbi yensonga lwaki abantu bangi bava gye bavudde najja n'emitwalo ng'esatu oba 5 mu Uganda okukola business mu kaseera mpawe kaaka ssente ezo ne ziggwawo lwa nsonga yeeno wano wammanga gavumenti ya Museveni under the dictatorship egenda n'ekutega ba socialite n'abantu beyesetting otandikawo business ne baza advertising gwe nolowooza nti abantu bano bali mu ssente zaabwe babeera mu ssente za gavumenti kati gwe ne bakusikiriza ali mu diaspora naawe ali e Uganda okoowola ssente gy'otandika business wallahi oluteeka ssente mu business business efo olaba neggwawo ng'olaba
no yagala yolo yongeremu business kinesigala ngefa. One, renti emisolo tewali ba customer buli kimu notuko kutunda business goodwill. Chichachi kutundisa business goodwill busungu ojemu at least akatuna akaliwo ononye kubo ofume gwange. Chokanga ba state agents emali yabo basanga ku stores. Ba state agents bafuna funds nga nebizimbe bakolera by'abantu ba government nga goto chimanyi. Ompya bulungi nnyo. Nga nebizimbe bakolera bizimbe bya government nga goto chimanyi nenga goloza nti gwe kisoboka nojja n'emitwalo 5 oba 10 ejja dola nejigo mu bbanga lya myezi 6. Lwaki kiri bwe kityo? Kubanga bakisettinga nenga si bwe kyali. Lwaki kiri bwe kityo? Ensi ekulaakulanye ng'eyagala bannansi government kyesookerako kola bakiyita job creation. Ne mu America omukulembeze yenna bw'aba agenda okuba campaign kyasooka okuteeka mu manifesto ye bakiyita job creation. Okutondawo emirimu. Lwaki atondawo emirimu? Kwate ekkalamu. Ekimutondesawo emirimu abantu bafune ebyokukola ku nkomerero y'omwezi bafune ekigula magaledde batne gavumenti ku ssente ezo ejjeko omusolo era egukozesa by'olina okukola kyekitondesawo emirimu. Gavumenti eyinza okugafa tetugenda kutondawo emirimu wabula lwaki oga ogenda kutondawo emirimu kubanga olina ebintu by'olina okukola nga gova gavumenti abantu ko basinzira nabo kennyini okwetalawo emirimu ng'ogasseko ne bayinvesita. Bannayuganda osobola bakulyetingita batya emirimu kyekisooka. Tukimanyi nti bannayuganda basinga obungi ebitundu 7 ku buli 100 basuubuzi. 70% of all Ugandans, the locals, they are businessmen and women, or they are traders. They are dealing in trading. But unfortunately, ekizibu ekiriwo government eriwo ekole kintu kikimu egezezza nnyo okunyigiriza bannansi abasuubuzi ne promoting abagwira bano ne batta. So nga ate omugwira anytime asobola okuparkinga n'avaawo. Munnayuganda agenda okuwa omusolo atagenda kuvaawo aba asigadde ku ki? Kati kankunnyonnyole. 1, bw'oba oyagala okuliyetinga atmosphere bannayuganda batandika okukola okuŋŋaanya omusolo olina kukola ekintu kino wammanga. 1, sooka okendeze import tax duties emisolo gy'ojja ku bannansi abasuubula ebweru w'eggwanga. Omugambe nti at least bw'oleeta container nga ya mutwalo gumu ogwa $, omusolo tuweeyo 10,000 wazindaba 3. Ompulya bulungi nnyo? Kitegeeza nti wakootera bw'ojjako 3,000 n'ayina 2,000 eza $, agenda gende Kenya asuubule, agenda gende Congo, agenda gende Tanzania, agenda genda ne China asuubule kubanga omuggyako omusolo mutono. Bw'atandika business ayina gwagenda okuleka mu dduuka awo. Ompulya bulungi nnyo? Ayina gwagenda okuleka mu dduuka awo. Clearing agent aba afunye omulimu. Ompulira? Neeri ba agent bannayuganda bali mu nsi ezisuubula babafunye emirimu eginoonya ebyamaguzi bannayuganda ebaagala. Kitegeeza nti bw'okendeeza omusolo gw'ebintu ebiyingira mu Uganda bannayuganda bagenda kufuna ssente gye bazijja batandike okwenyigira mu business kubanga emisolo mitono. Ompulya bulungi? Ne bw'olinnyisa emisolo ku bintu ebiyingizibwa mu ggwanga kitegeeza nti n'abalina ssente entono tebagenda kuddamu kusuubula baba kivuddemu. N'abalina ssente nnyingi bwebateekako emisolo kitegeeza baba kivuddemu. Kati ate n'ensobi gye mukolera bweti muddira ba local investors oba traders ne mbakulyetingira bank nga banka zino zennyini za state zitya jjajja loan officer wa kabano interest rate eri waggulu. 1, kati mwenna muba monitoringira ku kintu kyekyo muna kyembadde temunategeera. Business ye gwetya batwala bate ettaka ne property yo kyobadde tunategeera. Bwe wana wali okola n'okukomesa wano. The moment kasitogulawo business n'okozesa tax number yo enamba y'omusolo n'okwata ne national identification number yo Revenue Authority n'egifuna. Revenue Authority ng'ekolagana ebitongole bya gavumenti ebikessi ng'ekolagana ebbanka okutandika okumontalinga ennyingizayo n'ensaasaanyaayo. Kati babakuba kigo batandikira kubikwatako byennyini. Sente olina mmeka ku akawunti,
oyingiza meka ofulumya meka lono ina sente meka properties ziri wasi sente meka nga batandika okwengaginga slowly owalevenya kuba omusolo ng'asinzira ku information ba spy agent ba Museveni gye bamuwadde okuva mu banka mubadde temukimanyi Leveni agenda okukuba omusolo ku business yo ng'esinzira ku network eva mu banka ne ku balooni officer bonna abakuwa sente ekyo mbadde temukimanyi ogwo omusolo tebagukuba kuba nti basoloza mungi nnyo no kubajja mu business totally kubanga bo kye baagala so nga ate kyandibadde very easy nti omuntu yenna muna Uganda ayingiza ebyamaguzi afuuka investor ye kennyini aba akulyetinza emirimu kyekisooka bw'amala okulyetinga emirimu already muba mugenda mujjako omusolo ku buli kintu kyonna kyatunda ogwa wansi kubanga mu economics tugamba bwe tuti the demand depends on the supply obwetaavu bw'ekintu mu katale bwe businzirako obungi bwakyo kiriwa nti omuntu obanga alina business bakasitoma ne bawera abangi tagenda kwongeza bintu bino bei wabula agenda kwongezako obungi bw'ebintu asobola okubanga adabolinga sales ze mu kudabolinga sales kiba kitegeeza nti aba agenda kufuna ne more interest more profit mu business eno akakodya akabayindi bakalina omuyindi atekula container n'aseetenga edduuka n'ogenda n'obuuza firiji naga firiji eno ya kakadde kamu mitwalo 8 naye nga wagibuuzizza akawala nga ya $2,300,000 kati omuyindi kyakola amakinga sure nti bw'atunda firiji eno ng'agifunako $10,000 agamba kantunde firiji 100 ng'anfunako $10,000 nzitundire mu mwezi dani okutunda firiji 2 nga nzifunako $3,000 fa baddugavu kyetukola nti ekintu kimu yagala kifunako amagoba ga bintu bisatu kati y'omuyindi n'omukyayina kyakola abasinga obungi batemunnakitegeera bo bakikola bwe batyo nti gwe bw'ogamba nti ntunda firiji $1,800,000 omukyayina w'omuyindi agenda gitunda $1,600,000 kubanga still yasigala ayita kati bw'atunda firiji nyingi ku sente zino gwe amagoba g'ogenda okukola myezi 6 agenda gakola mwezi gumu kubanga atunze bingi mu budde butono n'aleeta gw'otunda bitono mu myezi 6 nga bikutunuulidde ne ng'ate olina obisasulira omusolo ate babiggwako kati bwe batyo bakola kati gwe Munnayuganda nkubuulira bw'oba oyagala okutandika bizinensi n'okulyetenga emirimu mu Uganda kyusa gavumenti kuba akakodyo ka revenue ke baateeka kaali kakusula Bannayuganda bonna kuva mu bizinensi bateekemu Abachina, Abayindi, Abaethiopia, Abaeritrea, Abasudaani n'Abakongo. Kino kankikunyulo kitegere. Nazzi kuno nga Abakongo basuubula mu Uganda, basuubulamu ebyennyanja, basuubulamu engatto n'engoye. Abakongo bakyasuubulamu. Bakyasuubulamu. Kati Abakongo balina amaduuka mu Uganda. Abasudaani basuubulanga mu Uganda era Arua Park mujjukiranga ekigambo kye bayitanga Arua Park ng'Omusudani yenna bw'amala okugula mu kikuubo wawaye yonna asiira ku Arua Park n'asindika. Abasudaani bakyasuubula ebintu mu Uganda babyekimira tebakyasuubula bisuubula. Olya n'Abasumaali bwe batyo n'Abanyarwanda bwe bati kubanga Museveni yaddira business borders n'aziggula nga Bannayuganda abaggyeko rights zaabwe nazikwasa abagwira kati ba owninga business. Yesu kuna Abachina kati bali mu retail business. Retail business ne wholesale erina kubeera y'aba locals. Retail ne wholesale business erina kubeera y'aba locals kubanga retail ye muntu ono asembayo wakaduuka atunda kamukamu. Wholesale yatunda ekkutiya era erina kubeera munnansi. Kati manufacturer yalina okubeera ki? Yalina okubeera investor. Kati manufacturer ate kati naye bagulawo outlets nabo batunda kamoka mu kiri against the law mu economics tekikkirizibwa oba mu commerce tekikkirizibwa. Kati Abachina bakola retail bakola wholesale ompula bulungi nnyo
Museveni bagamba nti ba investors they don't manufacture anything in Uganda, they just import. They don't manufacture, they just import. Bobo yagala proving information jenkuwa. Gendo tandiko kwata Jinja Road olabe byonna bistore mula ezo sim factories, ezo stores, si factories. Zona stores, si factories bayingiza mali ne bagireta mbiko mu stores abo kutandika okola ki okutunda. Kati bana Uganda president yakugamba twagala kuddawo kuwa emirimu banna Uganda emirimu gitya. Muna Uganda musalire ko omusolo ogwa import duty gusale bitundu 5 ku 10 sina kindi nkaaga. Nalina $2,000 eza dola olukumi asobola okusuubula China, asobola okusuubula Kenya, asobola okusuubula Tanzania, as long as nti omujjeko omusolo mutidi nengo osigala oyingiza. Kubanga the moment muna Uganda omujjeko omusolo mutono nga ate market weri ba consumers bantu bagula ebintu badaba wansi. Kuba consumer ibwa jiwali naye alinda biki byagenda kugula. The moment business ebo boomings oyo muna Uganda aleta ebintu nga bijjebweyo abayina katakitegeza mungi asobola osuubula emirundi 3 government efuna omusolo gwa mirundi 3 naye omuntu n'omujjako omusolo nga gumalawo business ye olwo creating mirimu kitegeza to creating mirimu. Omusolo mwandi badde mugoteeka ku export duties. Source import duties. Ekyo bwe tuba tukimaze. 1. Etteeka lisoma bweriti. Nerya wano bwelisoma ne mu America bwelisoma. Tosobola kugulawo kampuni ng'oli mugwira. Nota abannansi babeere ku board yo abasukka 3. Mu Uganda osanga kampuni ng'okuva ku top boss okutuuka ku kirina mu China, mu Ethiopia, mu Eritrea, mu Yindi nga bana Uganda ne mukwera babajjamu tebakyagala kwera. Ekyo kimenya mateeka. Wano okugulawo kampani olina okupresentinga bannansi ekitono nnyo aba. Okupresentinga bannansi ekitono nnyo aba 3. Mu Uganda kiri vice versa. Museveni doesn't care. Kati ogamba nti okuliyetinga emirimu nga ate ba investor ba fake nga ne bannansi tebakkiriza kubeera mu kiki. Wano bogenda kola transaction ya ttaka loko munansi alina okuteekako omukono. In case of anything munansi government emusasulira ekintu ekyo nakisigaza nga kiri mu service ekitali mu Uganda. Yagenze kugulawo nti kati ba foreigners they can own in Uganda, they can own land in Uganda. Kubanga ensaaji tadda agitunze kyetubaga omusajja eggwanga alitunze. He doesn't work on behalf of Ugandans. He works on behalf of his family. Kachembadde manchichi. Business zonna eziri mu Uganda. Ebitundu 6 ku buli 100 zengendo kumenyera za first family. Mulimu produce. Produce muli emmere y'empeke enkavu. Mulimu fisheries ya first family. Ompulya bulungi nnyo. Mulimu hotels za first family. Resorts za first family. Amabara first class ga first family. Transport ali mu Uganda na first class was first family. Bonds zino zone ziteka bonds wa stores zone ziteka ebintu za revenue zone za first family. Olya microfinance zona ebitundu kinana ku buli microfinance zona ebitundu za first family. Kati bova ku microfinance ojja kuba manderenda bonna ba first family ba reporting mu first family. Ompulya bulungi nnyo. Transport ntaddemu basi, ntaddemu Uber, ne boda baziyingidde buli kikasita kikwatagana ku transport. Ompulira. Botunda mu communication mainstream media zona za first family. Botunda mu communication. Ulonkubuulira. Okitegedde bulungi nnyo. Botuva mu communication business zimenyu zonna muziwulira bulungi nnyo. Botugenda mu shopping malls zaabwe. Botugenda mu accommodation
naye waabwe zonna ziyandi B zonna zemulaba ekyanjaludda wa ntinda wa muyenga zonna zaabwe za first family okitegera bulungi kati gwe mwonna Uganda olina kaki tolina kubanga buli kimu baki owuninze yensonga lwaki bagamba they protect their gains amafuta bagatwala gold bamutwala uranium bamutwala omusenyu bagutwala ogwebbeeyi ennyanja bagitwala ebibira byonna babisaamu emiti babisaawamu byabwe amataka gonna gali gazeti galimu mineral resources gonna bagaguze kyovola Sempijja oyo owe Masaka tata wa Nammere yatunda ettaka lyonna okuva mu Lukaya mpaka Masaka gyakomekkereza ng'ali kuza Janet kubanga bali bamaze oddizula tirimu minerals kyovola balwana nnyo nkerettanyi bamuteeka ku nkerettanyi nga bakimanyi nti nkerettanyi wajjajja kujja akole ki akuba ennyo omudomo ne bamusaako ekyo ekisajja Kisempijja ng'ettaka lyonna kyaliguza Janet kuliko balasi z'amagye kuliko owali amafuta gennyini takero oyo Sempijja yali MP Masaka oyo kati yesibewo n'enkerettanyi era n'enkerettanyi musabire kuba omusajja otamuli bulungi nenga jukiro omusajja oyo yatunda ettaka lyonna erimu okuva Lukaya okudda lyonna yaliguza Janet ne famire yonna bibali kati yensonga tubagamba nti mwegendereze nnyo bana basajja kati waliwo kyemubadde temudatagira nakakibagambe twegende ku part 2 recently mu Uganda mwalingamu pharmacy ez'abayindi n'ez'abannansi mujjukira nti kasita mu Janet yatandikawo first pharmacy batandika okukola ebikwekweto mu pharmacy z'abayindi n'ez'abannansi zonna almost baziggala newasigalawo pharmacy ezaabwe strictly era nga zifuna eddagala okuva mu Uganda medical stores zonna ez'abayindiginasi bannayuganda bazibajjako gobadde okimanyi nti n'abantu ba individual abalinwa amalwaliro nga googerwako mu Kampala mukono wa Kiso bonna basinga obungi babasuula abala bali makomera obana nti kibagezaako okukola bagezaako kuzimba empire mu buli kintu kyonna nyongera okujjukiza buli gwolaba ne ssente nga alina amanya ga Kiganda essaawa zino ng'akola bulungi tandika omwekengera buli gwolaba ne ssente nga bizinesi ze zitambula bulungi tandika omwekengera bebamu ku bibokisi Museveni byakoleramu naye tebakozesera mwavu bakozesa omumu otaddemu n'akasente kakatonotono kati bano babongeramu bongezi nabo ba security yensonga lwaki nti bwakukolako ekikolobero tosobola muwangula oba ontegedde yensonga lwaki bwe muyita abagagga ku bitundu bwakukolako ekikolobero tosobola muwangula ku polisi tomuwaabira mu kooti tomusinga ekyo kyokka kikumala okutegera nti olina state agent kansuleteri mukitegedde nti bemulaba ku bitundu nti bagagga balina ssente empya n'enkadde ebyo bibokisi by'abaana abasajja ba first family babakoleramu kyovula nti bwakukolako ekikolobero oba ssemwana wo oba omubanja tosobola muwaabira ku poliisi tosobola muggulako omusango mu kooti era tosobola muwangula era alina ne right ekubuzaawo era bagamba gwe nzanyiraako mpola mpozi nga tomanyi eyo ekkoodi nzanyiraako mpola nga kola ki tomanyi eyo ekkoodi muza mukitegedde bulungi nnyo so kati mutegedde bulungi nnyo buli kimu kitegedde sina kyengenda bagamba okugjako baga nga 15 bino byonna bikola ki bwe biggwa alright onaku lwalwaleero bakomredi bakomyewo ko tugenze mu part 2 bakomredi bakomyewo mu kooti ekanyanya ekawempe ebadde mu kooti leero tebadde birungi olw'ensonga nti muvuddemu akakuubagano akalesenga enkalu zikwasaganyira obukongovvule mukyalo omu mukambwe nnyo essomero akyalina obukambwe ku baana baffe mu kooti mwennyini agudde mu malaka komredi munaffe Olivia Rutaya nga ali mu kooti abuulira abantu nti mulonde akalulu nga 15 mu kakuume siini eno tempoomedde mujjukira voice note gye nazanya ey'omukyala yatuwa obujulizi ebeera mu kooti ne Sauda Amadada tazze mu kooti olwaleero nsonga yayinza okuba tetawulira bubi bamutadde ku Zoom
kitegeeza nti omukazi information gye tuwo mu myezi ebiri bamega nti mukomera bakuba abaana abawala ab'enkyukakyuka era namwe babaziika nga tetumanyi kino kiraze kituufu nti kituufu bakomere bakubya makomera lindako Katayambyako tekandese kye kimu ne kandeetera ebirowoozo bingi nnyo naye ebirowoozo bye nfunyeemu ebinzijjidde mu kaseera kumaze okola akavidiyo ako nfunye ebirowoozo bingi nnyo ne ŋŋamba ekyeta bino byonna y'enfuga embi etagoberera amateeka raj omusibe ali mu court premises tali wabweru omulamuzi already abadde amaze kooti ojjajjaninga nga taliiwo nti oba bano boogeredde mu court session nti wabaddewo kooti egenda mu maaso no omulamuzi abadde amaze agambye kooti adjourned nga bano bafuna mafule bagenda mu kaduuku already kooti eweeri wonna wasibe musibe tagenda kudduka n'okwata omuntu n'omusikambula n'omusika omukwata amata aziifu nti mulina olutalo by the way mu abasirikale temuli waggulu w'amateeka naye kenyini basobola okukusiba nze tewali mu nsi muno tewali kyenwanirira ng'amateeka tebakulya ssente nabagamba sina kifo kyenwanirira teeka mumanyi lwaki nwanira amateeka omukazi ng'ono okukwata mukazi muno n'omugwa mu bulago ng'ekkooti eri adjourned ng'ekkooti yonna asibeko n'ebero abasirikale gye bali omuntu alina wagenda kuddukira let her speak whatever she likes then omutwale mu kaduuku lw'omusibe motoka ejje mutwale okwata waki mu bulago omusika lwaki mbeera ku mulimu nga mulina ebizibu okujja nga muli ku mission yakutulugunya basibe gwe mukazi gwe akutolivia lutaya manyi kuno kwoli nkimanyi n'omulambo gwina obadde okimanyi n'omufu alina right omanyi n'omuntu afudde alina right kati nodi n'omusibe kenyini alina right mukulu akulya amakomera nayogerera amateeka mukwata bakomere mbasiba nekimanyi balina right nga rights zaabwe zonna mwazibajjako international organizations oba international organizations ezibesinga mu nsi yonna ziwa abasibe abo ssente on monthly basis zibaleetera everything on monthly basis byonna nembikonsuminga nembirya abantu abalina rights wabula mwe mukwata abasibe muluza tebalina right omuntu ali mu court premises court is adjourned alina right yogerako n'abantu bawo mu processing atambula niko omukuto omuvuma gadde mutuka kati wabanga ali mu komera eri gyate watali kamera mubakola mutya n'omufu alina right n'omugenzi alina right n'omusibe wa ddaaya ali ku kulimandi n'omusibe alina right gwe n'okwata omuntu mu kooti n'omukwata obulamu oyagala musiba oyagala mutuga kiki ba ku myaka akyagera oli mu nsonga z'abakyala tebalina kusasula olina mission
is a crime against humanity. Buli muntu alina right. No mufu alina right. Nchimanyi tosula nchimanyi olumu ofuluma mu prison olinamu ne family y'ebweru. Singa tunafuna report nyo mwale wa mulumye mu kkomera no muchunya. Mwena bagenda ogenda mu kkomera this week. This week. Singa mufuna information nti omukyalo yalumbye Olivia Rutaya mu kkomera mutusako bulabe. Mutufunira amanya go mukyalo tugenda kufuna details ze family n'abaana be tugenda bafuna. We shall deal with you. Mumwizo okuzati muli mu Uganda amateeka gayina gatakolera. Ne we shall deal with you. Agenda mu kkomera wiiche mpozi bayinza okugala amakomera nga encha muyinza okugala amakomera obutakiza muntu yena kuddamu kubeeramu. Okay, tujja kufuna information. But singa tukizuula nti gwe mukazi gwo wazzemu n'olumba Olivia Rutaya mu kkomera n'omutuusaako obulabe. Tugenda kufuna amannya go. Family ne bwene balwanda oba ano inawo omuntu wo, we shall deal with you. Ekyo kyo nkikubuulira. Ekyo kibadde mu kwati olwaleero. Bwe tumala ensonga eyo, Nyandi Osoferiti bahabulwa okumanya akalo kamuli bikiika ng'omwana natta nnyina. Atandise okujja obukodyo obw'okudiployinga amagye. Ebushenyi jjo yasuze n'asibanga abakanga kange Bushenyi. Imagine. Fuludde olunaku lwo ne Bushenyi yajjeeyo fighter jets nezewongera mu district y'e Bushenyi ng'abatiisatiisa olunaku lulamba lwonna. Ng'era bayita mu byalo bw'omutalo na Museveni olutalo lugenda kudda. What kind of nonsense is that? Bye bino byadde Bushenyi. Orasajja baba yaba yekera ne baba tayirukwanjire batabasigire. Uruwari rweine yawo tokamanya. Ekyo kibadde Bushenyi olunaku lwajjo lwonna yasibyawo lwatambuza ennyonyi atiisatiisa abantu. Kati mwe abatamanyi bintu bya nnyonyi, eyo fighter jet drill ogiko olunaku olulamba ne bwe 1 hour drill ng'ekozesa amafuta ago. Kino buuza no sigenda kwogera kansirike. Njagala omuntu ali mu comment section ng'omanyi ku bintu by'amafuta g'ennyonyi ombuulire jet fighter bwe mala 1 hour 2 hours ng'eri mbire eri mu kukola drill ekozesa ssente mmeka. Bayinza okugamba lumbu yagenda Salomo oba okwogera omuga ogutali mutuufu. Njagala ombuulire fighter jet bw'ekola drill for 1 hour. Okay, Paulo Isoba wuyo kwali. Mr. Paulo Isoba, be brief and precise. How much money does a fighter jet, how much money in terms of consuming fuel those fighter jets uses in 30 or 1 hour in that drill? Please tegeza abantu fighter jet mu sawa emu oba sawa bbiri ebekozesa amafuta ga sente meka. Paulo Isoba wandika message akuba gwe kuba pili obimanyi olekole obusibo bana abantu fighter jet ekozesa amafuta ga sente meka mu sawa emu ng'ekola drill eyo. Paulo Isoba wandikawo message sente meka.
10 million nedda nyabo 10 million wetereze nze sigenda kwogera kigambo kyonna nze njagada bali mu comment section bawe ebyawe Raymond Ragambye 13 per hour fuel 13 per hour fuel 13 per hour fuel ze milioni 10 tutandikire ku milioni 10 nindono ninda Paulo Iso basebo njagala genda maaso manyigulika fulu tubulire sente mmeka Vicenti tumwebaze 9000 liters per hour liters ruenda bonna njagala Paulo yes mwenna mune afiga ntu ne njagala pa au njagala walo gwenna gwe manyi gwe mentionings bine bintu alimanyi Paulo Isoba how much money Sister Rose Michael 2,300 gallons 900 liters. All right. Katugambe kale katubale 50/55 millions. 30 millions. Kale anatuwandikira wano. Naye musawe mbwe bange enyonyi esobola okukosa milioni 5. Nga kino mukikoze mu Western region kwa kyasokedde bushenyi. Kiki sente zo milioni 5 zimanyu ziteekamu enyonyi okubonga mb'osindika message kutiisa bantu. Ani eza amasanyalaze waliwo enyonyi eri mu Uganda y'amasanyalaze ayi stupid. Milioni 5 mu ssaawa emu oli mu kubonye just kusindika message ng'otiisa abantu. Teriere nga na America electric jets zinatuuka tebanaziririzi nga mu Uganda balese enyonyi z'amasanyalaze obadde otya naawe ate mutereere. Ne pikipiki ze baleeta ez'amasanyalaze zaafa dda gwe ate ogenda ennyonyi. Kale tukitwale kati katutwale life experiment ya $3,000 za milioni 10 nenga zisukkamu. Buli lunaku nga mutandise okukwata ennyonyi eyo oba emu bbiri tubalende ennyonyi zibadde nga bbiri ze milioni 10 for 1 hour. Essente ezo zikola ekintu ky'amaanyi nnyo ku bulamu bw'abantu mu malwaliro essaawa zino mwe muziteekamu mutadde mu bbanga mulimu kutiisa abantu. Anyways Sera Kawandi educated Kawuli endowooza yaabwe nakulwa mu buyinza awo tuvuddewo nakyo mukitegedde ekyo. Kati onakulegulo bala basajja abadde Kawempe basombye ne bayisomberamu n'ebiyenje. Footage mwamulabyeko kamubaweeko mutono nnyo then tugendera ku kyabadde Kawempe muzeyi ng'anyooka ne bapasita bonna ababaddeyo then tulyoke tugende ku bintu ebirala. Ono mu ku footage yabadde Kawempe. Tekikyabadde Kawempe jjo. Ekyabadde Kawempe yo nga basomba. Ezo na taxi zali zisomba bantu jjo. Nete bali nasanyu bo benyinyi balikana. Ezo najo bali basombe Kawempe. Ekyabadde Kawempe basombye bakoowa n'okukoowa.
ekyabadde kawempe jjujala bba afute giye nabasombi ne bakowa n'okkowa Bwejabu pale bwa waldiwo nga sina kutomera. Pale bwa waldiwo obuluwa bundageeko. Yabazabu pale bwa waldiwo. Asiruwala. Ekyo kyabadde kawempe jjo. Omatonyenga mbadde nkavumako obuvumi. Owe kati omusajja oyo jjo bwe yazze kawempe okwogera bamusabye lare ye kawempe yokka yamukostinze billions 7 ne bwe mwalabye ayomba n'afunye emimwa ekyabadde akimanyi nti bano bamufera okufunya emimwa jjo ng'ayomba you idi ne bannaye nakozesebwa naye nga mu bintu byenkozesebwamu mirimu gye nakola nga ngambira mukama wange bombulira ekyokukola nja kikola ne saagala kumboggolera okujja nga nkoze ensobi ola sikoze ensobi tomboggolera ekyo kyo nali nkibagambirawo naye nze simanyi bantu omanyi wano mbanyumiza ebinemuluza nti nsaaga nabagamba Museveni baminisita bakuba empi baminisita Museveni bakuba empi mu State House n'abakuba empi kyemwalabye jje kawempe chikulaga okakata nti akasajja kano kanyuma buli muntu yenna tosobola kuyita ofisa akukuuma n'omuyita idiot tosobola kuyita mu ne bw'aba kawusiga tosobola muyita idiot mwali muwooza nti nsaaga abasajja abakuba empi bennyini abo baminisita bakuba empi ne ba MP abakuba empi kati kino kyemwalabye baali bamaze okumukula billioni 7 kati baage baade bamucyanka nana niko kuluma nemba kati bwabanga omusajja yasobola okuluma emimwa lwaki takkuba oluyi nga mulimu State House wayitira omusirikale idiot lwaki takkuba oluyi kubanga bo bamanyira okuyita abantu abaki abasiru kati musooke mu ye president kino kye yatugamba okukola yamuga tumuteeko stress mpaka kuwulira bubi kano mukanyumire tugende ku party endala A few moments later. Museveni akoye akadi enjagala tumuwe stress oba pressure si atuzala si petumuzala. A few moments later. Get out. That boy, you. All right. Out of the door. But tumala okuvaawo mukulu Simon Mbereju byabakama gye baliko gyotuusake nga lukansibe gitambula bulungi manyi pressure kuli bubi naye tofaayo n'abagenzi be bate baali wagamba nti ovunaana Robert Kyagulanyi Ssentamu emisango 62 egyo by'okulonda era n'ogamba okyogera mu maaso ku nominating abantu ne kansoke nkubuuze be bakama wuliriza bulungi nnyo recording ewantu wano wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza lwaki oba omuyambye gwoyinza okulowooza okujja mu bakansala bachairman olw'essifire ba MP olumya Kyagulanyi oba national platform oba you are frustrating mu Kyagulanyi Ssentamu. No, let me explain you this. You are just helping Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuyamba buyambi lwaki
mu process je tulimu y'okulonda eno ne bw'ojjamba MP bonna ffenna tulekera mu Kyagulanyi we still gwanga tugenda ditwala. In fact fwe bw'otuyamba tujjamba MP bonna oba otuyambi lwaki oba otuyambi one buli candidate waffe yenna oba kansala oba MP bakimala ne sifi alina abalonzi wakati w'omutwalo ku mitwalo 5 si bwe kiri nti abadde bagenda omulo kati bw'omujjamu already ebadde egiri meeting ebadde emitwalo gibadde gigenda mu protest vote kati wala gibadde tegigenda mu protest vote nze kasita kansala wange ayitamu eya protest vote sigenda bigenamu kasita MP wange ayitamu eya protest vote tebinkwatako kati bw'ojjamu candidate oli eje emitwalo oba ogisubira gigenda kukola abate bagenda ku protest voting badde baga affe tumaze okulonda abaffe kasita bayiseemu kubajjukira eri abantu nga be kigendo kyakulonda kansala MP kyamalusi 5 ngekya president kigenda mukwatako yes agenda kulonda president nenge ekyo ganti balwanako tukigenda mukwatako kati bw'ojjamu candidate omuntu oyo omuwadde busungu kitegeeza you have activated the real protest vote in the disguise nga tomanyi. You have activated the protest vote in the disguise nga tomanyi. That's what you don't know. Luwampaka omuntu oyo omutadde mu protest vote eyakabi. So ogona bojamba MP bonna notulekera mu Kyagulanyi kitegeeza nti oba activating the protest vote yaffe kitubadde twagala. Bano abadde bayisigaliza mwenze tebigenda kunkwatako oba omuactivate nze. Keep on obajje bonna ffe tugende mu protest vote entuufu. One already wamaze obba kumaba obusungu automatically batoddemu obusungu nti ojjemu candidate wabo ojja kiwulira gwe keeping on ng'obajjamu. Byabakama owandikola ekintu okulumya omunonzika ng'oyambe muyambe ekkiriza gwe keeping on ng'obajjamu ffe protest vote yaffe oba ojja activate nze. Bulungi nnyo nga twagibala bulungi nnyo bajjeemu ojja kiwulira. Okitegedde bulungi ojja kiwulira. Kati na kino kiri bwe kiti bw'omala okula ekyenkugamba ekyo bwebakama okikola ekyo bw'omala okikola ekyo oba otuyambye lindako nakyendaba wano 1 minute ndoba dakiika emu. Alright, mwena bali kumutimbagane sawa zino kyembagambye video ngetandika nsoma wano kitegeeza nti owekitiibwa Joel Ssenyonyi omusango gwa Anita Amongi ne Bakama bagusudde mu kasero Joel Ssenyonyi asigadde mwokubira engalo. Muzabula kyembagambye wali mule kyembagambye wali omukazi abadde alemeddeko so owekitiibwa Joel Ssenyonyi asigadde mu kooti omusango gukase bweru naye nga kibadde nti omukazi abadde alemeddeko. Ya nakagafuna nakibadde njala okulaba wano so kyekyo nno. So it's confirmed Joel Ssenyonyi azze mu race byabakama Anita Amongi kitegeeza nti mission yo eganye. Mission ya Anita Amongi ekoze eki mission ya Anita Amongi eganye kyembadde ngeza kukola ki okubagamba kubanga nzire mbagamba nti atisiza omulamuzi okovataaninga lulingiye nendozo omulamuzi agambye no tojja kumpa mateeka kola kyokola mukitegedde bulungi. So Joel Ssenyonyi azze mu race okujjonga lwekinaabirawo nekikoze eki kitegerekese awo tuvudde katudde wali kati comrade wani nokuteekateeka Simon Babakama mugenyi buli kyakola kyonna songa mbere totunula mabega songa mbere nkiddamu kyonna Babakama kyakola songa mbere usiangalie nyuma. Kama ametoa mtu mmoja kwa rais songa mbere genda maaso tusigadde kumulamwa kubanga busebusiri bwanjo kazita nyinizo ekyo nga tukimaze. Nabuno obaka mbosindikire sano gamulengeje wasanya kawo kya Sita Mayiga
Saloga Mulenge jjaje baliko jotusa kengalo. Nze sikunenya ebikola byokola kubanga Obuganda bakusomesa busomese tewabuyonka kuba tewabuzalibwa amuli musajja Munyarwanda. Ekikola bakama kyakola tekyefanizaako nawe ekyokola kyennyini kitya. Nti sebusirwa njoka ziruma nnyinizo nti bweza wanaafa zinabeera ludda nazo baziziikiramu. Era kyekigambo kye kimu ekikozesebwa nti enswera ensiru bagiziikira ku mulambo era egenda mpaka mu coffin. Mayiga nawe njera kubuuza. Okimanyi bulungi nnyo nti Obuganda bwonna buyimiriddewo ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri siggwe oba Banyarwanda banna bali Mmengo. 1. Birthdays okubeerayo Ssaabasajja Kabaka alina okubeerayo. Enkuuka okuleeta abantu okubasombora Ssaabasajja Kabaka alina okubeerayo. Saako emikolo emirala egiko emipira gy'ebika by'Abaganda Ssaabasajja Kabaka alina okubeera era mukozesa linnya lye. Kati bwatula mu meeting ne Museveni okutta Ssaabasajja Kabaka. Sebo ensimbi z'osoloza mu birthday mu mipira gy'ebika egy'amasaza enkuuka nnyoko yandibadde azisonda kitaawo yandibadde azifuna nga gwolese kati gwe muddukira kiki bwe busiri bw'enjoka obuttanyinizo jobera ntizo zigenda kusurvivinga wandibadde ojja wa ssente era amannya kige bandibadde bakoleramu emirimu egyo enkuuka emidde ku Ssaabasajja Kabaka wali oyagala mutta enkuuka yandibaddewo birthday emidde ku Ssaabasajja Kabaka singa mutta birthday yandibaddewo empira gy'amasaza gimidde ku Ssaabasajja Kabaka singa mutta empira gyandibaddewo egy'amasaza gy'ebibika n'abantu ba Buganda across the globe ssente bazitoola mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka so si muliryo gwe yajja okwota omuliro kyenva mbaga nti abantu bamukola ebintu nga temmanyi lwaki okikola kigenda kuviiramu nabe ne Museveni takimanyi nti okukwata okwegereza mu Kyagulanyi mutta yegenda okuba enkomero ya buli Munyarwanda yenna yali ekyo nkiddamu. Salimu Sadatula nti olina mu nkekero gaziya olubuto n'emikono emiwoole gotola muhankahanga olina obusuli bukulingange bw'embuzi kimeemeesa balaavu buno oboba muhoozi gwe tolaba nti emyaka no badde tokola weyita stajjeno nga tolona nkwadde otalwa embizi mu nsiko ogendo ziyigga n'ogezo takyagulanyi simanyi kubanga mmwe mumusaaga no saaga mu buli kye mukola kyonna mu making sure the availability of Robert Kyagulanyi Sentamu is your theft. Anything wrong happens to Robert Kyagulanyi Sentamu. Mujja kumanya lwaki Blue Band ali mu mukebe gwa kyenvu. Blue Band ali mu mukebe gwa kyenvu. So kati mumukola ekintu nga tomaze kulowooza kyenkola kintwala luddawa. Bebaka mujjemu abantu kikutwala luddawa. Ate kye mutannategeera nti when people keep quiet and sit aside and watch the situation, they ever talking about issues but in a very, very polite manner, thinking what to do, than coming out to shout. Whenever people goes silent on some issues, be very careful. Byabaka makasita omuntu yenna asirika n'atabaako kyanyiga ku kintu ky'okoze duka Museveni abantu basirise naye tolooza nti basiru tolooza nti abantu basiru mumukole mukola naye abantu babalaba kati awo tuvudde kye mbadde mbagamba nti mukola ebintu mumooza batebategeera abantu bategeera bulungi nnyo kati mukulu Simon Bakama tulina footage nga Museveni amenya amateeka gonna n'ekibiina kye mu Mbale n'ebitundu ebirala byonna byonna baali bagabanga ssente ne ku luno kisusse
government ili kwa ni campus muhari atawe bamayi maulire maulire mufune kuma nani campus maulire iyo nina campus abeko ni campus campus akali ali ano kufunira campus campus mu buke no moshe musana muntu wanje ani naga barhana no habiri akabiriji ani nakabiriji nzoje kubaka seko bungi alright nga tumaze ku ekyo mubadde mugenda mu bitundu nga mugaba enkumbi okwetoola eggwanga lyonna nga kimenya mateeka okugaba ebintu during campaign time. Kino kyaviiriddeko n'Anita Amongi naye okubba enkumbi za gavumenti. Mbadde mugaba enkumbi. Kino abalala bakwatiddwa nga bali e Bukomansimbi nga bagaba buli awaye enkumbi gwe bawaninina buli gwe bawa enkumbi gwe bawaninina ba kino kyadde Bukomansimbi. No. Sorry. Abe NRM babadde bagaba enkumbi nga buli gwe bagako enkumbi gwe bajjako nini namba. Kino kyabadde nyimbwa bombo. Kyabadde nyimbwa bombo kino. Gombolola bagaba nkumbi naye enkumbi egenderamu ne namba. Awo kitegeeza nti omuntu aba amaze kulonda mu magezi gaba abantu abo bayaye bana aba NRM bana. Zizino buli enkumbi bagaba kamu naye ku listi waliwo otekako ni namba yo. Awo tekitegeeza nti omaze kulonda. Kuteekako bana abantu bagezi nnyo. Listi eriko namba basaba ni namba. Kati ni namba yaki nkumbi emu. Oba olonze ku magezi n'abantu bayayi. Kati oba olonze ku magezi kyekyo ekigenda maaso ene waffe ku Magombolola ne ku town eri bayita matawuni bagabye kati Bombo town bagabye neno. Kati twade tuli awo Speaker Anita Amongi yabba enkumbi bwe yamala okubba amabaati n'enkumbi ze baali batutte mu Bukedde nazo n'azibba. Lwakuba mu lipooti gye baakoze oli yatidde otteekamu erinnya lya Anita Amongi naye nga Anita Amongi yabba n'enkumbi. Ono agamba ntikigambibwa nti enkumbi zino nga zituuse mu disitulikiti y'e Bukedde tezaatuuka mu terekero lyayo era nga tewali bukakafu bulaga nti disitulikiti yafunayo yadde omuyini. Mu kiwandiiko kya Ikojo kiraga nti enkumbi zino zaaguzibwa omu ku bannabyabufuzi abagundivu mu disitulikiti eno gw'ataatuukiriza mannya ku nnusu 2,000 buli nkumbi era nga ziri mu ngalo z'omuntu sekinnoomu ekikontana n'etteeka lya Public Finance Management Act, Local Governments and Financial and Accounting Regulations ne Stores Management Regulations. Omubaka Bukedde ya County ayagala Kalisoliso anoonyereze ku buti enkumbi zino gye zaagulibwamu, okuterekebwa, okutambuzibwa, okuzifuna, okuterekebwa n'okugabibwa kwezo ezagenda Bukedde. Ayagala wabeewo n'ebizuulibwa ku nsimbi ezaafunibwa abalowoozebwa okuba nti be beenyigira mu kutunda enkumbi zino okuli Kaawo, RDC, avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'abakulu abalala. Togeddeko ne Kaawo Bukedde. Kati mu Uganda empya Kaawo tugenda mujjawo kubanga tasobola kubanga omuntu ye Kaawo. The pronunciation is Kaawo. Naye oli bw'okigamba omuntu nga muze mugamba Kaawo agamba ate muddira mutya ente ne mugikwasa nti yeddukanya emirimu gya gavumenti mu disitulikiti Kaawo. Kati mu Uganda empya tugenda ekintu ekyo kijja tugenda kifunira erinnya eddala kuba tosobola kuddira omuntu ng'amannya ge ye Kaawo wadde ye tayito ye noba ngomu okuddukanya ente yennyini gy'owa ebintu okuddukanya. Yes, kisoundingamu ng'ente yennyini tosobola kuddira Kaawo. Baba okiga muzungu nti Kaawo nakubuuza what is Kaawo n'omugamba he or she is a district administration officer n'agamba ate nga kisoundinga bulala wali Kaawo azifu ente. Katosobola kuddira Kaawo n'ogamba nti ombanja enkumbi ng'ate enkumbi yaziguza Anita Amongi.
kwatinga ekigambo kawo tugenda kijjawo kubaba okigambo muzungu district administration officer ali wano mugamba nti yekawo ente biba tebikwataganako ddala ddala batuyita basiru nnyo so tunekyo tugenda kikyusa mbitubige tugokyusa nejja kawo tugenda kijjawo sime district administration officer ne bw'okinyonnyolero mu brief bakiyita kawo mbwente kati ente egaba etya enkubira ente egaba etya emirimu ente etambuza etesereza district no nekyo kijja kuvaawo kigenda kuva kati ebyo Anita Amongi ne bakaawo beeyo babba enkumbi mukitegedde bulungi nnyo so no muzungu nina kimuganga kawo kiki ne mugamba kawo is a district administration officer nangamba it sounds different from the definition mugamba that is it in Uganda nangamba wow fe tukiyita kawo oba gomanyi kawo no CEO CAO fe tumuyita kawo era ne pronunciation muyita kawo nte period tujja kijjawo gomanyi CAO kawo fe tumuyita COW fe tumanyi kati oba kyonna kiri CAO tujja kijjawo tufune ekirala tuteekewo ekirala kubanga kisoundinga bubi bwe tumala okuwuliriza oyo nga tumutegedde omubbi w'enkumbi era nga bagaba ssente kati katugende wano mumala okuseka munaamala okuseka mumbuulire tweyongereyo Chief Administration Officer yekaawo yente fe tugiyita kaawo Chief Administration Officer kijja kuva tusobola kuyita muntu kaawo tujja kijjawo tujja kufuna ekyaffe ekijjawo bulungi nnyo kati mumaze okuseka bwe mumala okuseka nga mumbuulira nga tugenda mu maaso tukyalina obudde kino ngenda kibagamo kijje kunze bulijjo mbagamba tosekereranga wankenku nga naawe wanisa mabidde ku kibanyi nakibanyonnyola essabbiiti ewedde tosekereranga akenkuza nga naawe wanisa mabidde lwaki abasajja ba National Reverse Movement batukozeeko effujjo nti bakandidate baffe abasinga obungi tebaasoma naye singa otandika okunoonyereza ku buyigiriza bw'abaminisita ba MP ba NRM ogwawo ekigo abasinga obungi ebitabo bya ku Nasaloodi bya Mugigi tebikwatagana kati waliwo muganda wa Museveni gwe bayita Aine Sodo Kaguta amwesimbyeko yasabye ebyobuyigirize yasabye empapula za Sodo Aine Kaguta Yonebu negamba tegenda zifulumya lwaki tegenda zifulumya yes erina ensonga lwaki tegenda zifulumya 1 eno family yonna empapula zaazo zimatankalinga empala ya Museveni okuva ku yennyando yennyini twamusaba empapula z'okusomerako yagano zituwa ne tusaba Janet empapula yayosalawo kwokya Makerere bwe yagamba yatuulira kusali musale ebyafaye mwabira bakati yesimbyewo noono Sodo Aine Kaguta bwe yasabye empapula z'obuyigirize bwe Yonebu yagambye tegenda ziwaayo n'okusinziira ku kopi gye twafunyeeko wano gye nabalazeeko emisana Sodo Aine Kaguta alina right obutafulumya empapula zino olw'ensonga tezirabika bulungi mu masomo gano masomo 5 yayitamu essomo limu ate nga lya principal pass lyokka results aggregates nafuna 5 general paper yafuna namba ya police
history byafa yafuna enamba ya police emirundi ebiri ebyenfuna byetuyita economics yafuna emyenda ebiri eddiini Christian religion education eddiini yafuna emyenda 3 Swahili yafuna principal pass nafuna aggregate 5 kitegeeza ono n'okubanga tebamugradinga tebamuteka no results bamuziteka no aggregates yafuna 5 naye nga sodo aine kabuta. In fact musoke muzijukize mukatono bwenzijukira ensengeka yayo nebwedda omuntu we yagwanga flat omuntu oyo ebiseera ebisinga tebamwadimitinga nga namasomero gonna nzijukira bubi oba nzijukira bukya musoke mumbuulire mwawo katono soka muzijukize mukatono omuntu gulimu ebintu bingi omuntu we yagwanga flat ku P7 senior 4 ne senior 6 tebamwadimitinga nga musoma institution yonna kikyaliwo bakijja kuba kati ono pozingera bwali ba first chovola baganya okukola ki baganya muwa baganya okujja empapula zino kubanga anedda General Pepper mwenda ebyafaayo history mwenda economics mwenda okale ko ne Christian religion education nafuna emyenda 3 nafuna emyenda 3 Jone kata ngambi kikyaliwo ne kati yiyo satu nagiba posting dijeri yiyo yonna no ndoza musobola girabire ne bwe muti agibakondemu wano katono omusobola gira bulungi nnyo ozoga omusajja byayogira tabiinawo ko mutwe n'amagulu Uganda National Examination Board ogiraba Uganda National Examination Board bye byafa by'omugenzi wano ngera kutambuzaako bulungi ekikusomere bulungi okira bulungi nnyo zino gano ge masomo waggulu ogalaba kuliko General Paper History Economics Christian Religious Education Kiswahili wano aggregate kati mbalo kujjaawo nenkuleetera mbadde musinga okwagala awo ndowooza bitegedde bulungi nnyo kandi ku zoomingiro bira bulungi nnyo bibyo bira bulungi nnyo bira bulungi nnyo kati biba bulungi nnyo kati bebafuga economy ya Uganda bolaba awo bebali mu first family bemulaba awo kati family eyo erina ekizibu kimu kiri ekizibu eki bonna DNA ebayonka kweki yemu mwebuuza ono wotuswiri ono nowotuswiri yono obutegedde ono lwaki endowooza ya munguba oli kitaawe ono you idiots bring that one you idiots bring that one you bring that one oyo tasobola kulaga byasoma kubanga naye kanate bw'oleeta Minister of Education hey buno busibu buliko ne power bank abanatera bugulirako na charger ya solar kubanga bonna kati imagine ono waliwo n'abala bangi nnyo ekyo si kyekikulu kyekirwa njala tukkiriziganye ffenna buli muntu abaako kyasobola mu bulamu bwe ng'oggyeko bino by'okusamukira abantu bangi balemwa buli muntu abeerako nekyasobola mu bulamu ekintu kino nsiba nkibagamba nti bw'omanya nti ekintu sikisobola twala obudde mangu weezuule okole ky'olina okukola bw'obanga olina obunafu mu kintu ekirala kyonna zuula amaanyi mu kintu ekirala ky'omanyi okikola okavalinga ekiri
abantu abasinga obungi bamuzula nti mulina obunafu mu kintu ekimu n'ekintu kiwandibadde ozulamu amaanyi go nakyo kitta ne wettira ddala. Ngenda kuwako ekyokulabirako. Ffenna gye tuyise gye tusomedde abaana bangi abaafunanga zi first grade abaafunanga 10 out of 10 they are nowhere to be seen mu public domain. Kyokka abaana abaafunanga below 30 abaafunanga 20 buli omu alina waali era nga ali bulungi nnyo. Lwaki? Abantu abasinga obungi bamanya weakness yaabwe, bamanyi ki ekyokukola. Kati muganda wange njala kugamba bw'oba olina obunafu mu kintu kyonna tekikumalamu maanyi weezuule mu kintu ky'osobola ng'obudde bukyali. Ekyo ekigenda okukavalinga biri byonna kubanga olunaku lwonna lugenda okwetola ffenna tunoonya ekintu eki kubeerawo nakwebeezaawo na famire zaffe. So njala kutegeeza muganda wange abantu bangi abaakolanga obulungi mu masomero tolinawo obalaba. Abantu bangi abaakolanga obubi bali bulungi nnyo kubanga baamanya. Ngenda kukusaba yonna gy'oli bw'okizuulanga ng'engalabi tekuweereza bulungi mu bintu by'okusoma. Engalabi eyo zukka ku makya Mukama Katonda omusabe akulage ekitangala mu kintu ky'osobola okukola okavalinga ekiri. Olidde bulungi nnyo. Wano njagadde kuyitira okubalaga bulazi nti bano abantu balina ekizibu n'okwediscoveringa tebasobola kwediscoveringa. They just disguise themselves okuba nti bategeera naye nga tebategeera. Yenjawulo yo wakati w'abannansi n'abantu bano abazza obuzi. Era abantu bonna abali successful mu nsi yonna, bonna abali successful mu nsi yonna, bonna nkiddamu abali successful abatambuza multi-billion companies abasinga obungi ba school dropouts. Abantu balina ssente mu Kampala batambuza business ez'amaanyi bonna ba school dropouts. N'abantu abali obulungi bulamu bonna basinga obungi ba school dropouts. Olw'ensonga baamanya obuzibu bwabwe. Kati gwe muganda wange nga nfundikira video njala kugamba olwaleero tokkirizanga omulabe wo ow'omunafu bwo okutuulira okuttira buli kimu Katonda kye yakuwa. Tuula weezuule. Naawe omuzadde bw'otuulanga olaba omwana omuto tegumuweereza mu byakusoma, noonya amaanyi g'omwana oyo gaalira amala meekusifu. Buli mwana Katonda alina amaanyi ge yamuwa ag'enjawulo mu kintu ky'alinamu obufukugu bw'asobola okufuna. Teri muntu ali munafu mu bulamu bwe bwonna. Oyo omunafu mu bulamu bwe bwonna ebiseera ebisinga batera kubeera mu famire engagga kubanga tebaagala kukola nga batunulidde nnyo ebyobugagga by'abazadde. Naye bano abaana ab'abasajja n'abakazi abaavu bamanya mangu ekizibu kyabwe. Y'ensonga lwaki mula nti abantu abadde successful mu bulamu be bantu abayiseeko mu mbeera embi. Omuntu atayise mu mbeera mbi tasobola kuwangaza ssente olw'ensonga buli kimu akiraba ng'ekya bulijjo. Muganda wange yonna gy'oli nga nfundikira. Tuli mu kalulu k'okukyusa eggwanga. Akalulu kano tekagenda kukyusibwa wa degree wa PhD, minister oba politician. Kagenda kukyusibwa gwanyigirizibwa omuntu wa wansi. Kubanga eggwanga litambulira ku ggwe. Gwasasula omusolo mu buli kintu kyonna ky'okozesa. Minister akyafuna amafuta ga government. MP akyafuna amafuta government. MP ayina insurance ya government. Minister ayina insurance ya government. Balina ne ssente ez'okulya nga ziva mu ssente za muwa musolo. Ensi yo si yaabwe. Gogowala nga owa wansi gwe nannyini buyinza. Y'ensonga lwaki nti bakugamba power belongs to people. Power belongs to you. Because you are the taxpayer. Gw'osasula omusolo. Togeza n'oteeka obufu ng'otunde bannabyabufuzi. Totunuulira abayivu. Kubanga abayivu ne kunaku lw'okulonda tebalonda. Njagala kuga nti abayivu abasinga obungi abalina ku ssente abadde babbiga badduse dda tebalimu gwasigadde mu kuba gw'osaddawo ensi eyo. Muganda wange teweenyooma. Toteeka ekifaananyi kyo n'okitunuuliza omuntu yenna gwe bayita elite. Simanyi looya, simanyi dokita, simanyi ani. No! The country belongs to you.
Those are administrators. They admin you. They are there just to administrate the country. It's you who pay the taxes. Please wake up on 15th of January. Go and vote. Protect your vote. Njira mochi kugaba muganda wa inda 15 kero gendo londe Uganda yiyo si aba elite yiyo gendo londe gwe Kadama ali Saudi Arabia Uganda yiyo ali mu Europe Uganda yiyo ali mu Uganda buli wonna woli gwe bakola bange yali mu Uganda yiyo so si ya Museveni mukozi wamwe nsasidde nnyo mwenna wabera ku social media nga muli ku ssente z'omuwa omusolo nga temanyi ssente zo gye ziva nga ate mukuutira kadingidi gavumenti ebadde muyiza emyaka 4 ng'eremedde okuteerawo omusingi oguyinza okusobosa okukola bizinesi naye ng'ate ssente obulwadde bugenda tuuka nga gwajejembera ku social media oyina genda mu ddwaliro emulage watali ddagala tebagenda kutwala Nairobi essaawa genda tuuka mama wangu era mutwala mulago nga teri ddagala gwabadde ajejembera ku Facebook oba ku TikTok essaawa genda tuuka nga n'omusaayi mulago teguliyo kubanga system nfu essaawa genda tuuka ng'ekiseera kigenda nga tokyasobola kuweerera mwana kubanga system nfu bagisetinze muganda ngenjala kugamba akaluluko kyamakulu nnyo eri enteekateeka y'eggwanga eryo yensonga lwaki tusaba demokrasi adde mu Uganda buli muntu asobola okufuna mu kintu kyalina okufunamu nkwegayiridde muganda wange gendo gye akakonke ku parish nkwegayiridde muganda wange gendo gye akonke ku parish nkwegayiridde kansala gendo somesa abantu balonze batya nkwegayiridde neba bakukyusa wogenda okulondera gendo gye akakonge okole ki obeere nako tugenda kukyusa eggwanga eryo nga tewali ayiye musaayi kubanga eggwanga lyaffe kyonna kyonna ekikolwa Museveni kati naawe osobola okukikola singa oba otidde nkiddamu kyonna ekikolwa Museveni essaawa zino okutiisatiisa naawe osobola okukikola oba otidde lwaki omubbi wajja mu nnyumba y'okuba enduulu kubanga oba otidde oyagala buyambi n'ennyando ali mu kkuba ndulu kubanga ayagala buyambi kyataabala kimutuukiridde ye yali amanyi yakimala lwaki omuddu akubako ku simu ku street omugoba emisinde ne Museveni okwetangira mmwe mulina kye mutamanyi kankibanyonyola olwaleero bwe nali nga ndi mu vaaka ya senior 4 nakolerako ko mu lujja lw'owino nga ntunda sapatu za bata ne umoja naye ku street okuliko abaana ababbi nga basala ensawo bulungi nnyo ne kati nga bwakusala ensawo n'ogamba omubbi wuuyo kati bw'ogamba nti omubbi wuuyo eri abamuddukirako nga baga nti omubbi wuuyo nabo abamuddukirako nti omubbi wuuyo benyini baba babbi kati gwe n'olemu omubbi yaani buli omwaddukaga mubbi wuuyo kati gwe babbye ne bakuleka nga bamagaza booti nga totegeera ani mubbi mutuufu bw'olemerako nnyo n'obagoberera bo bonna gye bagenze olutuuka ng'obasanga obasanze nga neyo badde osigaza babekubbako olwo baweze mu nnamba kadde gavumenti ya Museveni bwete bweri bano bonna bafunye ssente ba YouTuber ebadde ttiimu nga temugimanyi gye mbadde mugoberera mmalirako ssente zammwe n'obudde kati mwabategedde ekyokukola mukimanyi kitegeeza obuyinza buli mu mmwe ye enkola y'abayayi mu Kampala n'ebyobufuzi batyo bali nti olina okwesiga omuntu omwero Kyagulanyi Ssentamu kubanga waavudde omanyiiwo nekyakola obadde okimanyi tanoonya ffemu tanoonya ssente buli kimu akirina okitegeera tanoonya ssente buli kimu akirina obulamu abayiseemu ova ku muntu akuba oluyuma noteeka ku YouTube n'afuna miliyoni ya viewer kati aba akwagaza ki naye yajja n'agamba no embeera gye nayitamu nina be nalekayo enjagala okuteeka mu mbeera nga gye ndimu ng'ate kisoboka gwe n'ozaala omwana gavumenti nega nti omwana wa gavumenti naye nga tesobola kugulira dde pampa n'ozaala omukadde n'okaddiwa nga gavumenti gy'osasulidde omusolo okumala emyaka 8 tesobola kuddiza dde emitwalo 10 buli mwezi oba wasasulira mu ky'obusolo
kyetukugamba nti bw'ozaala omwana muzinensi z'abazungu omwana abeera gavumenti emusasulira buli kimu omukadde bw'okaddiwa bw'oweza emyaka 7 gavumenti ekuteera akasente kuki ku akawunti era ne bw'ogenda okulinya baasi wano sente zennyira bwebanga nakulinya baasi ya terenkaaga omukadde asasula tera 3 kaadi ye esasula tera 3 ne mu Uganda bwe kyandibadde mu gavumenti entuufu mu ddwaliro tosimba na mukadde mukadde first omwana first ne mu Uganda ozaala omwana gavumenti ga mwana we omwana waayo tesobola mugulidde kapampa ak'ekitundu n'abaana abawala beyandibadde gante genda bawo endobe zaabwe n'endobe tesobola zigula kubanga ate sente musasula omusolo gwe jjajja ali eyo kino kankikule ng'obudde bukyali emyaka 6 gy'owangadde gavumenti kasitoba tokyasobola kula yeyina okukulabirira ekyo nkubuusizza tebakulya ssente jjajja emyaka 9 bwe kityo bwe kiri mu gavumenti empya bwe kirina okuba kubanga musasudde emisolo okuva ku myaka 18 mpaka ku myaka gy'oliko jjajja gavumenti erina okusasula omusolo guguzza nga buli mwezi at least nebanga gavumenti ena ssente no basobola okuwa emitwalo 10 ku ssente z'osasulidde emyaka 10 emyaka 6 ng'osasula omusolo noba tolina tini namba lwaki obadde onywa sukaali obadde ofuuweta kasigala obadde ogula omugaati obadde ogula ebintu ku maduuka ogula amafuta jjajja olinya takisi jjajja okola buli kimu kyokola kiriko omusolo bweweza emyaka 7 jjajja balina okusasula ssente bwe kirina okuba jjajja tebakufera mu gavumenti empya bwe kirina okuba abazajja bajjajja mbagambe bave mu bintu by'ekisiru baatandika okusasula omusolo ku myaka 18 kitegeeza ku myaka 7 gavumenti erina okubaddiza n'omwana omuto azaaliddwa alina okufuna omusolo nga bukyali agenda okuweza 18 ate atandika okugusasula ng'asasula ssente bamutera mu buto bwe kityo bwe kirina okuba mutambuze emmesegi omugige bajjajjammwe bave mu by'ekisiru mukama akomere vidiyo wedde